Omulungi yakumidde ku Underrose Media yijin kwanizo na kwa nko bazimini mjana choto sakingala mkwana subscribe nga tuyenza nyo bambi ya subscribing ata tana bambi subscribing ateka ko notification bell rotaka videos zino berenga oziraba muvode alright tukomyo no lutalo lwa Sheeba ne Cindy eranga luno ruchi agenda maso alien skin ye avude na tuwasaidie nagamba kati agwa kusaidia Sheeba olwengeri Sheeba je yavulugamu president w'olugambo Seguya nga mulangide nti career ye genda kugwa namudamu nti yeremerede kino kimumuwagiza nnyo awamu n'ebigambo ebyali ebyakabi ebyali ebitayisika mu kamwa ebyali kasawoke bino bimuwagiza n'agamba Sheeba mukazi engwanguli avudde ku side ya Cindy wabula ate ye clever gye bambi avudde n'agamba nti ali ku side ya Cindy kubanga Cindy yamukyalirako ewejjabera ate nga bwe yagenda okukyalira ku Sheeba yamusibira wabweru wabula Nina Rose ng'omuyimbi ye simusanyufu olw'abakyala bano okwejerega nga bekkakanya ate nga babadde kyakulabirako nnyo mu industry kale simusanyufu olwabino ebigenda mu maaso olw'olutalo lwa Cindy ne Sheeba wabula ye omugenzi Ichuli naye alina kyalaba wakati w'abana ababiri omanyi olutalo lwa Cindy ne Sheeba luvudde wala era nga bano bazze beejerega ebbanga lyonna katusubire ku guno omulundi bagenda kwemala egoga wabula ye Seguya abantu bakyamukalakata olw'ebyo bye yayogera ng'agezaako okukakanya Sheeba era bangi bavuddeyo nga bamuvuma olw'ensonga wabula Nash Wonder nga ye director abadde nnyo ku side ya Sheeba nga muyize ennyimba ez'enjawulo ezinyuma avuddeyo ne yeemulugunya ng'alaga Sheeba ono tasiima wamu n'abayimbi abalala ng'avuddeyo ng'abakolera ennyimba nnyingi ne bwe bamala okutuuka gye batuuse yadde n'okuba kasimu n'okubalaga nti nabo balina kye bakoze kuba promotinga awamu n'okugaggawala byonna kambi kuteerayo omutwe gwana obeere ng'obiraba mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Sheeba najja n'ebbaaga ng'eriko n'omugambo I support you. Olugambo alutukubira nga bukubiza ewaka okwogera ebitakwatagana n'ebitakwatako byotalinaako mutu n'amagulu kyokka musajja mukulu alaga ki ekitone ki ensi yakyuka naye nga ku nsonga eyo mbadde ndi I don't want peace. I want problem. Always. Mbadde ndi ku timu no side. Naye kati Sheeba ke wankubiddemuuko kuwakawalaata n'ogamba yeemeriddwa. Timu Sheeba. Sheeba for life. Sheeba for life. Kati ya Sheeba tumuteekeyo. Kibanda otya abakyala anagambye muleete. Nagenda ku Sheeba nengenda nga njagala nkyaleyo ne batanzigulirawo gate kale ate Sheeba ate ye Cindy yankyalirako ewaka sisobola kuba kutera ku mizaani yekyinza okugamba ndaba abantu babiri ng'omu apromotinga ennyambala nga tomulala promotinga ennyimba ekyenyinza okyogerako saagala kitakulatakula nnyo kubanga mukama simanyi bw'abatambuza naye zikikirindaba gwe naawe noonya ku lunaku olwo iPhone ne Nokia. I just don't trust nobody eri mu media ey'okwe exchanging ebigambo era nga simanyi nti erina nnyo kingi kyeyongerako wabula erina kyebatoolako okyegera because be bantu betutunuulidde be bantu betulabye abaddewo mu industry for so long okyegera you don't expect me to be happy seeing a woman disrespect another woman mbutamanyi kuyimba. I'm not saying I'm supporting Sheeba, but then again n'abawagizi si basiru okuwagira Sheeba emyaka gyonna okyegera bamwagala nga bwali okyegera waliwo abantu nga bajja kukwagala nti Nina Rose oli bot era sigamba nti nze asinga kyovola ebiseera ebisinga sagala nyonze kwegulumiza because lwaki ndi against Sheeba against Cindy nti bw'obanga otunula mu kamera ng'ebintu byetaaga reasoning beera nnyo ku point today ensi eri gulubo kyangu ensi okutegeera nti oli mujiga kati abaawulidde interview ya Sheeba ne Cindy teekawo maxi mujagamba isima nsosola ani gwe watidde n'ogaa gundi mulabe edduka mu reasoning gundi mulabe edduka ani omanyanga ebintu by'onooyogera mu kamera kyangu nnyo okuva mu kamera abantu bategedde nti oyimba naye mu mutwe oyina buuki kati mweyo reasoning wabadde osobola okutegera muntu ki ali machuwa reason
nga tabeesinze na ku bias si nnugu wabaliwo omuntu ayogera mu kamera ng'ayogeza nnugu ani gwe walabye ayogeza ennugu ani gwe walabye alizoninga nogaba nango kanoona alizoninze Sindi 5-0 Sindi 6-0 Sindi maanyi bw'olaba Sindi dduka mwogera ebiga Seguya bulijjo okyalirevo gye bagulira kilo za sukaali 2 muti gwa sabbuuni bubiriiti bufuta bwa parafini ne paketi za sigala 3 oveeyo ovuma abantu bulijjo nno nkuwulira weewaana myaka 2 ndi mu kisaawe ky'ebyamawulire nga buli wokulo weeyongera kusiriwala busiriwazi kati Sindi yakutte n'akugulirira oveeyo ovume Sheeba kino nkibagamba abawagizi ba Sindi yonna gye muli Sindi wammwe mumusabire essaala ey'okufa obulungi ng'olunaku lwa bbato terunnatuuka kubanga agenda kufiira ku siteegi maama siye mukadde Queen Sheeba yonna gy'oli nkusaba ekintu kimu ku lunaku lwa bbato jangu ne keesi kubanga ono Sindi ogenda kumukuba omuziki agenda kufa ekikutuko. Made 4 artists ate bagenda sigalawo bakyaliwo okitegeera n'ennyimba ze nabakolera okuviira ddala nga batandika bw'ogamba Sheeba nti ice cream bw'olukuba kyogamba abantu ebazina oba simanya twesaana oze last year nkukoledde n'oluyimba olwala olw'amaanyi nkukoledde oluyimba nkwata bulungi by Lamos but do you take time even to make a phone call oba kati wafuna kyoyagala okitegeera njagala bannaye mubeere abantu abasiima okitegeera tetugenda kubeera awo mbu mujje tubakolere nga kwegamba muli awo kwegamba muli greedy mwagala mubeere abakabi mwagala kugenda international but are you investing in a lot sacrifices abantu ze babateerawo emibiri abantu gye babayiirawo do you really take time ne mubakubira amasimu ne mwebaza sometimes abamu tetwetaaga sente zammwe we don't need your money tetukola bubi okitegeera naye I'm making a phone call nogamba thank you it is just enough kukoledde oluyimba olukuleese nkukoledde n'endala nyingi okitegeera oziriddeko time zonna ogaggawalidde ku works ze tukoze kuba bw'otunuulira bwe tuba tuzze mu bintu bya copyright ebituufu ojja kwesanga nga a producer is even supposed to earn 90% from the works, from his works. Okitegeera naye gwe oyagala 100% zonna ne royalties za producers zonna ozirye ate nga tosiima. Are you really investing in money? Omuwa sente meka baproducer bameka bemuwa sente. Baproducer be Uganda ne bafaayo ne boogera ku bayimbi. Abayimbi you don't want to pay studios. Baproducer bafacing challenges ne bills but you don't want to pay.